Abatuuze okwokya amasabo n'ennyumba ya Haji Muto Hakim kidiridde abantu okutebereza nti Haji Muto ye yatta omwana wa Mukungu Bashir nga bano bali ku mulirwano. Bano baasuse mu lukiiko lw'ekyalo wabula ne balemagana oluvannyuma lwa Haji Muto okwegaana ebigambo ebimwogerwako. Enkyaleero abatuuze bakedde ku masabo g'omusamizi ono saako n'ennyumba ye bye bakumyeko omuliro era tebakomyeko ne bakakana ku mmere ye yonna ne bagitemaatema. Atuvire amayembe gagenda gatabala kati buli maka na bane ulira amabati gadi Poliisi etuse mu kifo kino ng'ennyumba n'amasawo biteta olwo abasinyamuntu ne bagezaako okuzikiza omuliro wabula kumpi ebintu byonna bibadde biweddewo. Poliisi era ekutte abantu bana bagambibwa okuba nti beenyigidde mukono n'ebintu by'omusamizi ono. Ssentebe w'abasawo b'ekinnansi mu disitulikiti y'e Wakiso anennyeza ssentebe w'ekyalo kino olw'obutabako kyakola ku nsonga eno ng'embeera tennasajjuka. Kulwa kyendabyo wano mu Kyengera nabaziza kikulwa si kirungi n'akatono kye batuusiza eri omusawo waffe ow'ekinnansi newankubadde nti tubadde tukyanoonyereza tulabe nti ddala bye boogera nti oba atta abantu oba ddala bituufu oba si bituufu naye ate bo okutwalira amateeka mu ngalo ne bakuma ku bintu by'omutuuze ne babikumako omuliro. LC weeri tefuddeeyo ng'ate LC ng'esibyeko okumala wiiki nnamba nga mbasaba bakkirize tukwatagane ne poliisi tusomese abantu nga tebannakola bulabe bonna. LC teyafiirayo ddala era n'andaga nti ye awagira ne sikuwagira bagobewo omusawo w'ekinnansi era bookye n'ebintu bye. Ye ssentebe w'eggombolola y'ensangi Haji Kiyimba agambye nti amasabo agayitiridde mu Wakiso gandivaako ensasagge wabula n'alabula abantu obutatwaliranga amateeka mu ngalo. Tuli kiringa baboggerako n'ekigambo ky'amasabo ate kiri mu nsangi kifuuse kizibu. Nsangi efuuse kizibu. Kwagala kutta busibanga. Mubeere beegendereza mutegere amateeka. Amateeka mulikukola amateeka mu ki? Mu ngalo. Bannange mbeegayidde bakwata ku nsonga ng'eyo. Haji Muto asangiddwa ku poliisi ne famire ye nga yemusobedde agambye nti agenda kwongerayo omusango abayokeza ebintu bye bavunaanibwe. Akulira poliisi e Nateete James Salama yeewunyisizza abantu bw'agambye nti naye yabaddeko mu kitundu kino eggulo limu wabula ebintu ebitategerekese ne bikasuka amayinja nga naye atunula. Enja lyazze ne likuba nga ndaba ne likuba ekinyumba nga bagenda kutukuba era tabawadde amagezi poliisi bakola kuyabulugu wabula waliwo abasiraamu waliwo abalokole waliwo engeri nyingi gye basobola okukola ki okuziyizaamu ebintu ebyo. Ate abooluganda bakakanye ku masabo ga muganda waabwe ne bagookya nga bamulanga kutunda ttaka lye ate ne yeesenza ku lyabwe n'amasabo ge. Yamulonda n'asalawo abeere ng'akola ki akola ku nsonga ezo naye ate ne we nalinze nga sinaba kusenza Mukama bwe natuukangawa nti oba ngende nseese ku kyoto wayamungu nga ŋŋaana ngamba wano toseesa wali toseesa ndowooza nga lowooza nti oba naafunirawo emikisa kyamukisa mulungi nti kati nasenza Mukama era buli kimu ekyange bwe kikwasa. Edward Ssekikubo yakiguddeko oluvannyuma lw'okuweebwa omwezi gumu ng'asengudde amasabo ge wabula n'agaana. Ssekikubo yasoose okwebala kamera za Bukedde TV ategeezezza nti bajjajja be bamuloosezza bajje ku kkubo gye baali bamuwa era nayongerako nti abakoze kino Katonda ne bajjajja be baakumukolako. Nsaba Katonda nkume ne bajjajjange bandere embeere bulungi. Ngambye bakama bange bagambye waliwo endi wafunda ne bagambye tukole wano tubateeze ebintu by'abajjajjaffe era ne bakikiriza obudde obwo. Kati ku budde buno ngera ebintu ebikyuka ekyo kati kibo kye bakoze kye basazeewo okukola. Bino abyogedde wakati mu maziga nga bafuwa n'emindi. Bo baganda be bategeezezza nti kino kimugwanidde kubanga naye abadde abaagaliza maziga ebiseera byonna. Eddagala ng'ali maaso mu poloti ng'akola okwekalakaasa kwonna n'ayambala embugo n'ayambala amafumu okugamba okutiisatiisa abantu era tebajja kugula ne bagaana okutuusa ebintu lwe nabiteeka mu musana ne mpita abeerosi. Abakaagala omuntu katukagala yessaawa tugenda temu omucuba wano omusango yesenza bwesenzo y'omulaalo tetumumanyi fe wano. Ramadan Seguja ne Farida Nanche bakusikidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Yesu yazze Katonda wano.